Mu kitundu kyaffe ekisembayo tugenda kulaba ebyenfuna wakati w'abaagalana naye ng'ate balina obulwadde bw'obwongo. Geraldine Opoka Ssebunya agamba nti ensonga y'ebyenfuna esaana okwogerwako buli kiseera wakati w'abaagalana kyayita obufumbo ne ssente. Obufumbo ne ssente kintu kikulu nnyo. Kintu kikulu kimenye obufumbo bungi naye ate ani atubuulirira ku ky'essente bulungi? Ani ali mu kutuyigiriza ku ky'essente mu bufumbo? Buli omu jjukira tuvudde gye tuvudde. Osanga nze gye nvudde taata yakola buli kimu ng'eza maama za maama azikozesanga bw'ayagala naye ng'eza taata ze zaawaka. Osanga maama yali akola ki? Yali akola buli kimu ewaka nga kimunyiiza nga kimuyisa bubi nga taata talina ki kyaleetawo. Osanga taata yayina naye nga kuzize kwa kontrolingira maama. Sigenda kuwaza Gomesi kubanga simanyi wakoze otya, kati leero sigenda kuwa. Maama n'agamba nina okwekolera kasente kange kentereka kubanga banfuze nnyo nga sirina ssente. Kati mukyala gw'owasizza yaava mu maka gatya? Kikyakuzaalaba? Kiki bamutendeseemu olw'embeera ey'ewaabwe? Okitegeera? Kati bwe tujja mu bufumbo naawe kennyini ng'omusajja osanga ovudde mu maka nga taata ne maama baali bakola nga bakwatira wamu. Osanga ovudde mu maka nga taata ne maama baali bakola nga taata yekka yakola ebyawaka. Osanga maama wo ye yasitula amaka. Kaakati ggwe ng'omwana okuze bw'otyo ozze mu bufumbo omanye ebyewammwe bye bituufu n'oli amanye ebyewaabwe bye bituufu. Maama atunule n'agamba mwana wange ki ekiri eyo weegendereze olw'ekyo kyamutuukako. Naawe maama wo oba taata wajja agamba obufumbo bukwasaganya otya? Omukyala mukole bwoti ne bwoti. Bwe mujja bwe muti gwani nzaani, mwemanyi temwemanyi. Wano nga tugenda okuyigira mu bufumbo tulina okubuuza ssente gw'oziraba otya? Ssente mu bufumbo oziraba otya? Naawe omusajja ssente mu bufumbo oziraba otya? Bwe nzukka ku makya ne ngenda n'enkola naawe n'ozukka ku makya n'ogenda n'okola, bwe tukomawo tukolera ki? Mulimu ebintu omusajja ayinza okusasula ennyumba n'asasula school fees, naye buno omwana engato eyulise, sapatu, sabbuuni, kantu bwe kati akagoye ka Sande, obugoye obw'omunda omwana bwe yeetaaga, ate enviiri za saluuni, omusajja ayinza okugamba yeebyo tabikolako. Ogenda okubala ezo ssente ng'ez'omukyala z'akozesa nnyingi okusinga ez'omusajja, oba kumpi zenkana, naye omusajja ye ayagala engeri gy'asasula ennyumba ekitiibwa kyonna kijje ddala. Omusajja n'omukazi kasita mukeera ku makya ne mwambala engoye ne mufuluma okugenda okukola, manya nti yuniti y'ewaka mugikyusizza. Ate nga mu Uganda ya leero oba mu nsi ya leero ssente y'omuntu emu nzibu okulabirira famire nga bwe twagala. Bwe muba mugenda kufuluma mulina okuteesa, nze ssente ezange ez'omukyala nze zange. Musajja n'agamba naye nkinkuwulira, naye nze engeri gye bankuzaamu tukwatira wamu. Lwaki kikola? Nalabanga maama akola bw'ati, taata akola bw'ati, kwegamba ne tuba nga ebyewaka tubimanyi, tumanyi wa we tulaga. Nedda nze ebyo byali bya taata, naye kale nalaba nga taata olw'okuba yali akwata ssente yali atufuga nnyo ng'afuga buli kimu, bw'aba taziyina n'aboggoka yenna. Kati ffe nga ffe abazze okwegatta ki kye twagala? Omwezi gwa May oba ogwokutaano gwassibwawo ekitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa ensonga za mental health okwogerezeganya wakati w'abantu abalina obulwadde buno obw'obwongo.
Geraldine Opoka Ssebunya annyonnyola ebintu ebiyinza okukolebwa mu mwezi guno ogwa May. May omwezi bwetu celebratinga mental health. Lwaki sijja kugamba nti nkimanyi naye tugendera ku international body eya mental health bwesalirawo nti guno omwezi tuguteeke muki bwe tukozesa okutongoza buno obulwadde bw'omutwe. Kati ffe nga ffe omwezi tugukozemu ki? Tugamba nti twagala tubenga buli wamu twogera ku buno obulwadde abantu bategeere kyeki. Bannange buno obulwadde tebulina nti okujjako kangambe nga bakubbye oba bakutte oba bakutemye oba okufunye accident ekintu ekibaddewo ekiyinza okukola ki okuleetera okulwala ebirowoozo ne biba nga byonoonese. Awatali ekyo obulwadde bw'omutwe bwe bulamu nti olwaleero kino kikutawaanyizza n'okisootinga enkeera kiri. Olwaleero ekizibu ky'ofunye kwegamba kigenda kutwalira ebbanga okusootinga ate bw'okisootinga omala emyezi 3 ekirala kijjewo naye ekizibu kasita kijja n'otakitereeza kwegamba n'okiteekamu okutya n'okiteekamu ebirowoozo ebirala ebingi toyogedde na muntu kubanga otya nti ogenda kuswala. Awo ekirwadde wekifuukira ogulwadde nti bwe twetya simanyi lwaki twetya kubanga buli alina obwongo buli mufumbo katugeze alina ebizibu ate ebizibu bye bimu bw'otuuza abafumbo bonna ku nsi ebizibu bye bimu. Omusajja ozze olina obulamu bwo bw'okuliddemu, omukyala ozze olina obulamu bwo bw'okuliddemu. Tugezaako kati okwegatta okwo buli omu ateeka okuleetamu ekikye ky'alowooza nti kye kikye. Bwe mutatuula ne mutegeera nti buli omu alina ekikye n'olwekyo buli lw'oyogera nkuwulira n'empuliriza nange buli lwenjogera ompuliriza ne tugamba bino ebirowoozo tubigasse tutya bitukolere ffe ng'abantu abazze awamu. Mujja kulwala, mujja kwekyawa, munoonye abantu abalala. Kati nze obulwadde bw'omutwe kwe kubeerawo mu nsi naye engeri gye tukwatamu ebizibu byaffe kye kizibu. Engeri gye tulowooza nti omuntu omulala ajja tusekerera katukikweke ekyo kye kikyasingidde ddala okutuleetera obuzibu. Omulalu gw'olaba ku kkubo si gw'ogenda okufuuka naye bw'osirika n'ekizibu kyo kijja kusinza amaanyi ofuuke ekyo ky'otya. Kati guno omwezi tulina ebintu bye tukola eby'enjawulo okubeera ku mitimbagano nga tujjukiza abantu ebyokukola. Ate no biki bye tuyinza okukola? Kanjogere ku bye tuyinza okukola okweyamba ng'olabye nti omuntu toli bulungi. Wano wendi ndi wansi w'omuti ofulumako wabweru n'otuulako n'otambulako n'olabako emiti gino Katonda gy'ataddewo gy'akuuma n'agikuza n'olaba nti oguno omuti bwe gunyiririra bwe guti oyo Katonda aguyamba n'agugimusa nange ayinza okunnyamba. Edduyiro guno omubiri Katonda yagutonda nga guyina okukola ki? Okukola ebintu ne gututambuza ne gutukkiriza okusitula ebintu ne gutukkiriza okubeera n'emikwano gyaffe. Kati bw'obanga omubiri togukozesa gutandika okuggwamu amaanyi. Omubiri kasita guggwamu amaanyi n'obwongo buggwamu amaanyi. Omubiri kasita togutambuza n'ogutuusaako ewalala n'obwongo bwesiba nga bulaba ekisenge kyo kyokka ennyumba yo yokka ebizibu byo by'oyina bye bizibu byo ensi yonna eri mu bizibu ebyo. Naye bw'ofulumako n'olaba oli ekizibu kyate kinene okusinga ekyange ate ekyoli kitono ate ekyono kiringa ekyange ono eki yakimaze yakoze atya genda okulaba nga ofuna amagezi ag'enjawulo ng'otandika kusumulukuka okwogera n'abantu. Munoonye abantu abaasoma emitwe gino gye bali bangi nnyo tebalina na balwadde. Lwaki? Abalwadde bonna beekwese bafa bwe bakugirayo nga bakusibye enjegere
ku mikono n'amagulu, bakutadde ku boda, bakutadde ku pickup, bakutwala ebutabika. Mweddukirire nga mukyali. Kati guno omwezi ebintu bye tugenda okukola mitimbagano, kwogera ku bino ebintu. Ekyokubiri, twegasse ffe nga Soul Foundation ne Nation Media Group ne tukola campaign gye tuyita Tufaayo, We Care, okulaga abantu tibanne tubafaako, naffe twagala mubeere bulungi. Kati tugamba mukana akaseera, kubira maama wo, kubira jjajjaawo, kubira kojja, kubira mukwano gwo gwe wasomako naye mu ssomero, gwojjukira n'obuuza oli otya, ndudde okuwuliza, muli mutya eyo. Nedda mbadde njagala kubuuzaako obuuza, sirina kye njagala, saagala ssente, njagala just okumanya oli otya. Naye agamba nti omuntu ono anfuddeko, kirina engeri gye kikuzza engulu. Ye campaign eno. Kati nga mu campaign tulina bingi bye tukola. Waliwo ennamba, waliwo ekitongole kye bayita Strong Minds, waliwo ekirala kye bayita Uganda Counselling Association, batuwadde ennamba nti omuntu alina ebizibu kubako ofune obuyambi obw'obwereere. Oyo omuntu alaba nga munno alinga nga alina ekizibu, kubayo obannyonnyole ki ky'olaba, bakuyambe mu ngeri y'okukola ki, ey'okumuyambamu oba ey'okumuleeta bamuyambe. Kati tulinawo n'edduyiro. Ffe tukola dduyiro lya mazina. Tugenda kukola nga 16 guno omwezi, tugenda kukola edduyiro n'aba Nation Media Group ne bapartner abalala baagala okutwegattako. Nga 24 tugenda kuyita abantu aba bulijjo bakole ka raffle, bafune bu voucher, kwegamba akazannyo, tulondemu abagenda okujja tukole edduyiro ffenna n'abantu aba bulijjo. Ekirala, tulina omukolo ogw'essanyu ennyo nga 31 omwezi nga tugumalako. Emutungo bayitayo Canopy Gardens, nga tugenda kubeera mu kye bayita picnic, kwegamba tugenda kujja n'emikeeka gyaffe n'obwokulya, tutuule wansi, twambadde bulungi, tutuula wansi ku mikeeka ku bisubi nga tuwuliriza music, abagenda okuyimba, abagenda otubuulira, tunyumiza emboozi, byonna nga bikwata ku bulwadde bw'omutwe, naye nga mu mbeera ey'essanyu, mu mbeera eyeeyagaliza. Kino ekyokuba nga tubeera mu nnaku tukigyewo. Ekyo nga 21 guno omwezi emutungo Canopy Gardens, 20,000 25,000 gyokka. Mutuuka wali muyingira, oli waddembe okwereetera ak'okunywako, okwereetera ak'okulya, naye nga nawo tugenda kubeerawo n'emicomo, n'ebyokulya ebibuguma, n'ebyokunywa bijuyisi bwe bityo, caayi. Twogere bannaye tuve mu kwetya, kubanga mu kutya okwo mwe kuva okufa, mu kutya mwe kuva ekirwadde ekitumalawo. Tusuubira era tulina essuubi nti ensonga ze tukuleetera nga zino okumanyisa ku bulwadde bw'obwongo oziganyuddwamu. Twogedde ku nsonga nnyingi nnyo nga twatandise ne Maama Nabagereka owa Buganda ne kaweefube gwaliko ow'obulwadde buno okubulwanyisa mu bantu. Mukuumaddamula ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga naye ensonga za mental health oba obulwadde bw'obwongo azoogerako buli kiseera. Tusembezzaayo mukyala Geraldine Opoka Ssebunnya akulira ekitongole kya Soul Foundation atunnyonnyodde ensonga ez'enjawulo ezeekuusa ku bulwadde bwa mental health na butya bwe buyinza okwewalwamu. Obadde ku pulogulaamu Know Your Rights, manya eddembe lyo, nange Priska Namulema nkwagaliza akaseera akalungi.